okujja bassebo ne bannyabo. Olunaku olwaleero nina omukulu Hassan okuva ku Crown Japan mwami Andrew Benon Kibuuka, president wa Federation of Musicians, Uganda Musicians Association ne Federation of Performing Artists of Uganda byanjawulo sibe kiri kiri kigatta bonna kino kigattako bayimbi egimu ku miranga gye tujja tukuba omwami ono yawulira omulanga gwaffe ali wali Katwe batunda TV, fridge, microwave, ekintu kyonna faani ekikwatagana n'ebyamasannyalaze ebikozesebwa ewaka oba mu business kati cookers n'ebyo bisigadde. Is my friend beyawulira egimu ku miranga nga tugezaako kugamba nti abantu baveeyo bayambe abalala mu mbeera eno gye tulimu, nangamba akasukunze nja kubawaayo kyenkoze eki kyembawadde. Mu bantu be yali ayagala okuyamba ennyo wasigaddeyo kategore emu etannafunako. Musajja mwagazi nnyo wa entertainment ne music, nangamba nti tuwe ku bayimbi. Njagala kyogera abantu baleme kulowooza nti nzalawa, kuba oluusi bw'oyogera tuwa abayimbi abaagwa oli ayinza okugamba okubye. Kati mwami Kibuuka gujja okunyambako awo abayimbi bengamba abayimbi abakuze ba veteran bannaffe abasookawo abakyali abalamu abaluddewo nga bali mu kintu kino abamu abasetinga ne foundations zetuliko veterinary musicians oba artists wabamu bakyayimba naye nga bakaddi okaddiwa si bulwadde si kibi kiba na kitiibwa okubeera nti osobodde okaddiwa ng'okyali mu ssupu ng'ekyali asobola okujjukira nti abaayi Matiya Luyima aluwa, Ddaani Mugula aluwa, nti Kakumiriza aluwa, Sensuwa aluwa, nti Ziwambaza aluwa. Kati abantu abo b'oyinza obutayanguyirako nnyo suubira nti omukulu baakola ki bayogerako. Era olunaku olwaleero omwami Hassan awasigadde donation yo njagala ogiyogere ogiwaabulira abantu otukolere handover sebo mwami Kibuuka alabe bwagenda okunoonya abantu baabo buli omu amutuuseeko kyamutuusaako. Balamusiza bannange, balamusiza mwenna. Amannya gange bampita Sserumaga Hassan okuva mu Crown Japan Katwe, tunda by'amasannyalaze. Mu mbeera eno ey'okuba nti twafuna obuzibu mu ggwanga mu nsi yonna obw'ekirwadde ekitanafunukako ddagala, twasalawo buli muntu alina kyasobola ayambe ku muntu abatalina, oba walaba ye obayinza oba nga weetaaga obuyambi twalawo obuyambi obwo. Fenno bwe twatunudde nze nyumira nnyo kadongo kamu, nyimba ezo ez'abamuzese batta bazedde ezo nzinyumirwa nnyo. Nengamba abantu abo teri aboogeddeko, teri abawaddeyo obuyambi, tukitukiramu tukwata kitusobodde tukituusa mikono gy'omwami kulira naye nga asobola yo kibatwalira essebo. Kati obawadde ki nene ki? Twalabye emmere ennyanguka kyeriwo esoboka okufunika amangu n'okutumibwa kawunga. Tufunayo kilo 8 ez'akawunga, tubawo ne kilo 15 ez'ebijanjaalo. Bagira batambulira awo otulinda ate Katonda kyanabakozeewo. Naye nga nkubiriza abantu bonna abalina obuyambi nti bamuzeeyi baffe beetaaga obuyambi bwammwe. Bo baali tebakola nga nene embeera tennajja, muludde tubakola. So essaawa eno tusobola okubadduukirira abana abasobodde mwongereze kuweebwa obuyambi bwensobodde okuteekayo okuva mu pronto. Ndowooza basically kyekyo mwami Kibuuka okujjawo ng'olina ky'oyagala okwongerako. Okumwebaza mukulu Sserumaga Hassan, tukwebaziza nnyo omutima ogwo ogulowooza ku bantu abo kubanga tebakyali ku front line wadde nga weebali, era ffe tubamanyi era abamu bakyapafominga naye nga si ku maanyi ag'abannammwe mwe mumanyi kaakati ge balina agabuuka n'okuka waggulu ku mizinda
naye nga webalera tukyabamanyi tukyabaagala tukyabawa ekitiibwa okubera nti musobodde obalowoozaako kintu kirungi nnyo kubanga abamu ayinza okuba nga ali bulungi naye ng'ate alina abantu abalala bakola ki nga buvunaanyizibwa bwe olina otula omuntu nga Moses Matovu asobola okufuna kyalya naye ate alina bandi omuli abakubi abalala nga nabo batunuulidde ye kati tosobola kubuusa firigo maaso naye mu kintu nga kino nabaana bannaffe bonna abalala kirungi nnyo abatanaba kusobola kukwatibwako nga mukirabye nti enteekateeka weeri nebaza nnyo bwana Kasuku okubeera nti olina emikwano emirungi egizimba oli bwalaba engeri gyoyogeramu n'okujega talowooza nti osobola okukola ekintu ekiyamba abantu ekibanagalako nakino Kasuku ye Kasuku kale naye naawe okwebaza nnyo olw'omulimu guno gwokoze wasenga yakutuukirira n'omugamba nti nedda obaleke era osanga wandisobodde omukyusa kye bayita kyanematu n'omukyusa peyalingi n'atunula awalala n'omutunuza gwewandyagadde naye naawe oga nti bakadde baffe abo bagwana okutunulwamu nabo of course tebajja kuvaayo bagende nabo bakaabe oba bagende beekalakaase oba bakwate ebipande no tebakisobola ekyo muzaddewo kati gwoba olina okumuyiriza kati ffe tulina okubatunuulira twebaza nnyo Mr. Serumaga tweyanziza tusiimye bwongerwa kubanga bba bakyetaaga obuyambi bakyaliyo bangi tetunakutuukako ate tukwetamu Mukama Katonda akuddizeewo n'ebyotunda nabyo naffe tujja kulaba engeri gye tubirwanamu kuba tukakasa naawe bw'ofuna tumaze okiraba naffe eno tubeera bulungi kale Aukunda Kasuku wali. Alex, Mike, njogera ziko. Nemo bere odibonyo. Mabera wandika okujanjalo bekyono okwata bibi nebijanjalo zino kilo mmeka mmekazi basi 5 baana bagenda lya bijanjalo abo banange muri mugulabye tusiimye nnyo Super Millers kilo 10 akasawo kintu kya mulembe kati okujjawo nga waliwo ekirala kyemwagala bannaye kati